Bajjajja abataka b'obusolya nga bayita mu kitongole kyabwe ekivunaanyizibwa ku kutumbula ebyenjigiriza mu Buganda Kibusolya Education Fund nga bali wamu n'ekitongole ky'obwannakyewa eky'ekika ky'Engabye Ennyunga Kinyunga Foundation bateeseteese okugaba zi sikaala ezisoba mu 1,000 n'ebikozesebwa ku masomero omuli emifaliso, ebitabo, ekkalaamu n'ebirala okusobola okusitula ebyenjigiriza. Abaana bano bagenda kuweerezebwa mu masomero ne mu matendekero gye tulina basale ezijjudde n'ez'ekitundu. Katikkiro w'ekika ky'Engabye Muyunga Stephen ng'asinziira ku mukolo kwe baayitidde abazadde abaagala zi basale ku luguudo Kabakanjagala Emmengo yalambuludde ku kika kya basale zino na lwaki bazigaba. Bajjajjaffe abataka abakulu ab'ebika bajja ku Nyunga Foundation ne batukyalira nga bali ne bakatikkiro abamu ne basaba ne batutegeeza nti bagoberedde Nyunga Foundation era ne bazuula ng'ekola ebikola ebyekisa ebigenderera okuyamba oyo ali mu bwetaavu. Bakulu b'ebika tubeebaza era olw'enteekateeka eno abaana baffe mu bika bagenda kutegeera obukulu bw'ebika kubanga twabasabye nga bagaba basale zino bategeeze abaana nti tekiba kuba kika kye basale teyandikoze eki teyandigifuje. Wafuna basale ejjudde mu P1 ejja kusigala ng'ejjudde paka lw'anaamala yunivasite. Ono yalambuludde ne ku njawulo ya basale zaabwe ku zi basale ezibaamu amancoolo ezitera okugabwa bannannyini masomero ate oluvannyuma ne beefuulira abazadde. Mu matu g'abazadde n'ag'abaana oba n'ag'abantu abalala bawulira ddala eby'ekifere eby'okubeefuulira kubanga basale zaafuuka za kifere. Ekyafuula basale ez'ekifere be bannannyini masomero okuwefuulira ng'abazadde oluvannyuma lw'ekiseera ne bakyusa basale ze babawadde abaana. Omutaka Kasujja Kyesimba akulira ekika ky'Engeye wano yasinzidde n'asaba abazadde okuyigiriza abaana baabwe emirimu gy'emikono bejjemu n'endowooza nti abasoma eby'emikono bamala kugwa bibuuzo. Waliwo ebigambo ebyawandiikibwa ku Navoomu yagamba nti a skill in the hand is a tool for independence. Abazadde ensangi zino bo balowooza nti omwana agenze n'ayiga emisomo egy'emikono yabeera omusiru, yaba asembye mu kibiina, yabeera omwana w'omwavu. Naye muddeeyo mwogere n'abaana naddala abasoma ku mulembe guno ebintu ebituuse ne vocational skills zigenda kwetaagibwa. Ku mukolo ogwo gwennyini waliwo n'abazadde bannamukisa abaaweereddwa ebisale by'abaana ababadde mu bibiina ebyakamalirizo kyokka ng'ensimbi z'ebisale tebalina ne babulako katono okufa essanyu. Mary Namirimo ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindirire.